Endobeso. Ndabo mukanga tunzifuru tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Waswa. Wanito. Yebale sebu. Ale sebo na yebale. Ono mtongole. Omutong sebo. Wali weereza no message yo bikiyo yala kuzuula. We nalinja ala kuzuula. Nanteza yabaaki. Nanteza yebuusabuusa naye simutegeera. Ye mukyala wo wawaka. Asiwa waka. Ono wawa. Gwenjagala okuba wawaka. Owakato inayo. Ate wali. Mzajja tosula nga wezinze nga gongolo. Waji? Osula wezinze nga gongolo. Kati yagala funa Nanteza ono. Nanteza gwenjagala yebuusabuusa. Byakola kibitegeera. Abeera wa? Abeera Nansana naye ng'akolera Kamwokya awo. Ali wano Kamwokya kumpi wano. Akolawo biki? Ali ku mobile money yakolamu ebintu ebiri. Ali ku mobile money. Ale kakati omaze naye ebbanga ki? Banga tugenda mu myaka ndo digenda mu ebiri. Tomuyina mwana. Myaka ebiri omuntu wabe nti wamutwaladde Namboole oyo. Namboole sikyagala nako nakimugana naye akuba yekubye emizimu nga omanye ebyabawala kati oba ye byayagala naye sibyagala agala kumutwala Namboole nga kali wange. Kati gwomuntu kya omuntu alamuwasa muteekawo nga Namboole totuukanga naye. Njagala muteeka waka. Bw'osanga nga Namboole yataagukataagukadde. Awo yamanyi neze namugamba namumatiza naye simanyi abuukabuuka. Naye nga yalaga nti akwagala. Alaga naye ebyomwakola ebintu byekitegeera abuukabuuka. Kati gwakumanyi nga Waswani. Uzeiru. Uzeiru. Hello? Hello? Nanteza oli otya? Yogerako nnyo naawe. Gyendi mpoziko. Gyendi oli bizemu? Twogere. Oli awo Kamwokya. Kyogera naawe ani ono? Kati Nanteza ekiriwo kiri bwe kiti. Amazima gali nti ebbanga lyonna mbadde nzijangawo nga mpeereza ssente ng'onnyambako biki ebya mobile money ng'era bw'okola bulungi ennyo. Era tubadde tunyumya bulungi nnyo otuuka n'okumpa ennamba yo. Naye kyewunyisa bwe nkuba essimu n'oba nga n'eddoboozi yange tolitegeera ddala. Kati awo by'oŋŋamba nti onjagala onnimba oba nze ayeerimba. Tomanyi? Anaye Nanteza. Ng'omba n'okuŋŋamba muno biki musimala tolina na musajja asimanya biki? Bambi nina. Nina. Olina omusajja? Nga bwe nzijjaawo ne njogera naawe oŋŋamba muno tolina. Tegambye mulina. Wabula va mu kwogera ng'omwana omutegera erinnya lye. Nanteza. Naye oli mutwere. Nanteza ekiriwo kiri bwe kiti bamutya Katongole omutongole okuva ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Owulidde? Omusajja akwagala nnyo omusajja oyo ampadde essimu yo nkuwuddise ndawo baddala omwagala. Okiwulira? Kati naye Katongole ontegedde kati ebyaddala ebyalaali. Kati omutegedde wogera naye yenze kati njagala omu Owo yesega wa Badiru. Linda ko Nanteza.
Njagala kuwe bad. Njagala kuwe bad yogere naye. Sebo. Wange. Yogera ama yogera n'omukyala wuyo agambye yegwe bad. Ashura. Why? Gwe bad. Soko vereko twabe. Wana kwata. Nanteza. Kadwa chonzi jeko. Kati nkuwadde badiro oyogere naye kyokka musajja atuwedde alinza ayogereko naye ku simu akwagala nnyo kyokka atoddusa. Si yeye oyani gwe yogera naye ama sebo yogera Nanteza. Anti yogera naye. Sebo wange yogera naye oyo. Nanteza. Ngebale ko Nanteza. Aniona. Zebo zayo. Kandi mukola banankosa mero sigabere. Why? Wangi? Omukazi nawo baatisa bamanyi badiru. Ekyo nkibuddemu kati amalira budde. Ate akumalira budde wamutaddemu mmeka? Baddemu mutaddemu ezange nesigenda kumalira sigenda kuddemu malirako budde bwange. Ng'omusajja togendako na Nambole omukazi olowooza wuwo. Nambole nani zimwesonyi wanga mulisi amukira eddembe naye yeekubya mizimu. Ng'omulekera eddembe lye. Why? Manyi Katongole. Naye yali yakulekera eddembe naye weetaaye. Yali yateekera eddembe lyange naye baaba. Badiru yaliyo nno gwe waswa tebakumanyi. Kale kitegedde. Kati genda oyiyeeko awalala. Kale aba neyanyiza nnyo Katongole. Eno toddayo kuzungirayo muganda wange kamwokya. Kale gwe baayi. Kale neyanyiza. Ono bamulangira Timber Suppliers ekawuku ntebe. Onalebo nkusabira buwanguzi. Amina. Naye nkusaba totwerabiranga ng'ofuuse MP. Oyinza otwerabira n'otuddukako nga tetukyakulaba. Lwaki? N'entebe naffe n'entebe wiiki eno abasolooza omusolo gw'amayumba batubadde bize nga bajja baggala amayumba gaffe abatasasula musolo gwa mwaka guwedde. Nenge n'entebe tuli bulungi. Ono bamulangira entebe. Bamulangira entebe balinnya okubaako n'obubaka bw'otuwadde bwesinga okubakika nga twetaaga wano mpolampola. Olaba ono kyagamba akuzuulwa ku lunaku olwaleero. Tongole mwasuza mutamwe bandituweereza. Ekitabo kiri nti oyo yeesiba bwe bambi anoonyezaako ewalala naye awo obutaddawo awo gwe bamanyiiwo omulala. Siyadde nze nalwa Hajara wano e Dubai. Okay, Hajara ebalenye okubanga owuliriza ali Dubai naye aweereza obubaka bw'atyo ng'atuwuliriza okamala kataba ono agamba ati. Tuta Katongole omutongole nze nakata okuva eno ekikyusa. Musajja atunga alabye addalowooza naye gwe baagala. Amanya nti nwadde amukuula. Ate bakyamukuula olw'ensonga. Alaze bami nti akyamwagala. Nga alabye akimanyi nti bamukubako dde ekibaati. Tuli bwe tutyo akubeera mu maaso ng'ogamba nti nkwagala. Nga alabye kasitawete ensonda abatakyaliwo ate alina kuzira abantu bayaye nnyo nze kankubuuli katulaba ono gaye agamba ki. Banaye Katongole bali okuweereza ono Faizo ejjinja kakati omwami waswa amagezi gemuwa bambi yeezuule ate amaze okwezuula kale ndowooza afuna awalala waasaana omukazi amaze omulaga nti yesigwalika ali ku bbadiro yongere ng'oweereza. Tweyanza nnyo tweyanze balire ddala avuga nange okulabika nga kwoli